ebiseera ebisinga empewo zitubuulira naye ffe ffennyini ne tugayaala, era omusango gutusinga nnyo ffe abalya mmere, kuba ebiseera ebisinga empewo zitubuulira ebintu bingi, tuloota ebintu bingi, naye ebimu tuzukuka tubitegedde, ate ebimu ne twewugguusa ne tutabifaako. Obudde ne bujja nga bwakazigizigi ne twekwasa Lubaale nti Lubaale mubi, Lubaale muzibu, Lubaale abonyaabonya, Lubaale talina ddiini, Lubaale si muzadde. Akati njagala tuwulirize ekirooto ky'omukyalo ono. Omukyalo ono alabika ndowooza oba yeddira ŋŋonge, ndowooza ye Looza. Looza nno ndowooza lya Kizungu, oba Rosemary, oba Maria Looza, naye nga yeddira ŋŋonge. Akati omukyalo ono agamba nti abadde atambula n'asanga omuwala n'amwegayirira nnyo, n'amugamba mperekeraako eno. Kyokka omukyalo ono agamba nti mbadde saagala muwerekera, naye omuwala n'anneesibako. Agamba mperekeraako eno tugende tulabe omupiira. Munnange mu kirooto ekyo ne bakkirira, ne bayita wali. Bwe batuuse ku kisaawe basanze abantu nga bali mu kusama mupiira, abavubuka abasajja nga basama mupiira, naye mu bo alabyemu omusajja ng'ali bwereere. Okitegedde? Akati akatuntundu ako kye ki? Kakati naye ng'avaawo ng'ayenjeza Lubaale, bampadde ekibbo, bampadde biki, simanyi ate bano balongo. Okitegedde? Mu kaseera kano Lubaale tayagala bintu. Mwegendereze nnyo mufune okumanya n'okutegeera mu Lubaale. Waliwo ekiseera nga Lubaale si bintu, nga ne bw'obiteekawo totereera. Mwenjedde ne mutambula ne tusiba tubasomesa enkya n'eggulo, batubaganya okutegeera. Waliwo Lubaale nga si bintu mu kaseera kano ng'abanja gwe ekitegedde ng'ayigga gwe oliko bakuntumye. Waliwo ekitegedde gwe wennyini gwe nga gwe gwayagala. Kitegedde? Kakati ekirooto ky'ono ekyokugamba nti mperekeraako ku kisaawe. Ekisaawe kye ki? Ekisaawe kibeeramu mpaka ez'emizannyo, z'emipiira, kubaka, biki bintu by'enjawulo, okuwakanya goolo y'eri goolo y'eno. Mulimu emiti gya goolo oba akatimba, omunywa, emipiira. Omupiira kye ki? Ekisaawe ky'omupiira kitegeeza kutereeza Lubaale. Okutereeza Lubaale gulinga muzannyo ogw'empaka, kubanga emisamwa gituzannyisa nnyo wakati nga tunoonya ensonga. Omuntu Lubaale asobola okuba akuluma n'ogenda ku musawo n'akubba nga Lubaale alaba n'atakulabula, ate n'otuuka ewaka n'akugamba nti oyo tajja tutereeza, naye nga obadde tonnawaayo ssente, Lubaale yabaddewo. Omuntu ayinza okulwa ku musawo emyezi 2 ng'atambula naye ng'amubba, naye nga jjajjaawe waali nga n'okulamula alamula, oba oluusi ng'amuwa n'obubaka nga tali wala, n'atasobola kugamba nti wano tuveewo, n'akulinda n'omala kusasulayo akakadde. Ne wayitawo emyezi 2 n'agga nti oyo twamulaba nga yali tajja tutereeza, oyo twamulaba nga yali tajja tusobola. Kati ne weebuuza n'ogamba lwaki teyayogera luli. Okitegedde? Kakati Lubaale kisaawe kya mupiira. Okutereeza Lubaale gulinga muzannyo, kazannyo akanyumira ennyo Lubaale era akabeerako n'abawagizi. Lubaale kisaawe kya mupiira, Lubaale aliko goolo sayidi y'eno ne goolo sayidi y'eri. Lubaale aliko abawagizi, Lubaale aliko abawakanya. Tosobola kukola Lubaale nga toliiko bakuwakanya. Abakuwakanya abasooka babeera bantu ba famire zo. Lubaale yennyini addira ne yeetondamu opposition side. Ebisaawe bibeeramu abazannyi ba mirundi 2, buli bazannyi babaako ne goolo. Referee abeera omu nga kuliko ne ba raceman. Okitegedde? Kati sayidi y'eri ebeera ekuwakanya, oyo ye Lubaale. Kati Lubaale ajja n'akutikka obuyinza mu kika, n'ojja ogamba mukulu wo tereeza empewo, n'ogamba taatawo, n'ogamba ssengawo, n'ogamba jjajjaawo ne baganda bo ne bagaana. Eyo opposition side ngenderere. Abantu abasinga mugenda ne mukulima, muganda wange ali bulungi, bo balina emmotoka, balina amaka, biki, nze nasiraana tibanyambye biki. Abaffe bwe baba bakuloosa bakuloosezaamu ani? Ekituntundu ky'okusamirira Lubaale n'okwaza Lubaale n'okuyita empewo n'okkuba eŋŋoma, ekituntundu ekyo kya mwaliriro gwa kubiri. Mugende nga mugoberera abantu abatudde mu myaliriro egya ssooka oba emyaliriro egikola olubereberye. Okitegedde? Emyaliriro egikola olubereberye, Lubaale oyo muyina okumumanya
ne mulekerawo muzunza ne mwekkakkanya ne mutandika okugoberera obubaka ne mufuna okumanya n'okutegeera. Ekituufu Lubaale ajja nakugamba njagala ekijjulo. Bw'amala okugamba nti njagala ekijjulo ate y'omu n'akuyimirira mu maaso n'akuterawo 7. Kyeki nti okutereza Lubaale kazannyo. Bw'ogenda mu kisaawe bandikubiramu endobo n'ofuluma. Okutereza Lubaale kazannyo kyokka nga bwe kakulema Lubaale tasalwa, wabula kakulema Lubaale atakkuba bukubi. Kazannyo akusaba ekijjulo n'onoonya ssente zikifumba ne zibula naye ng'ate akulaga akyagala. Kati Lubaale y'omu akubeera emabega nga kugamba kola ebyaffe ate y'omu yayimirira mu maaso ng'ate abikulemesa. Kyeki okusobola okufuna value y'ekintu, omugaso gw'ekintu, amakulu g'ekintu, okuyiga ekintu, okukitegeera, okukimanya. Era Lubaale bw'aba n'aterera asooka kukuzunza mu basawo ab'enjawulo. Okitegedde? N'akuzunza wano n'akuzunza wali n'akuzunza wano n'akuzunza wali naye yennyini nga yaggaana okutereera kubanga ab'ekika kyammwe temutegeera, bajjajjabo, bakitaabo, bassengaabo baasuula ensonga zino. Kati omwana avaayo ku mulembe guno aba wa bbeeyi ate abeera akolera wakati mu kusoomoozebwa kubanga Lubaale yennyini yatuterawo 7. Wabula mu kwegayirira ennyo ne tugamba jjajja Mukama wange nsaba onzigirewo 7, zigiraawo enjegere, zigiraawo empiimu, zigiraawo obunyiivu. Jjajja Mukama wange baba nga bansookawo baasobya kubeera okusasira n'okusonyiwa sina kye mmanyi. Ndi mwana bwana ate amanya byaliwo mu kusooka. Jjajja saba osonyiwe nze, saba nwane ng'onnwanirira, nsaba kusumululwa, saba oggulire n'emyoyo gyonna egy'abajjajjange egyasibwa olw'obutatuukiriza nsonga zammwe. Okitegedde? Kyekisaawe ky'omupiira. Ekisaawe ky'omupiira tojja kuva bubi eno ogenda oteeba eggoolo mu katimba. Buli wogenda okuyisa omupiira osangawo oba wabayita ba opponent. Ati nange oluzungu nange luntabula biseera ebimu luusi nenjogera ebintu bye nnawulirako ebintu ebifaanaganako bwe bityo n'okiwulira ku gundi naawe n'okyogera ate naawe n'olaba nga kijjiddewo naye nga tetokimanyi. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale omukyalo ono bwe batuuse ku kisaawe asanze abaami bazannya omupiira, mubaddemu omwami ali obwereere. Yaani? Oyo ye Kabaka. Akubanja okumubikka. Ye mwami gw'olabye ng'ali bwereere abanja okumubikka. Okitegedde? Kati omukyalo olwo ayongerako mu kirooto kye n'agamba nti agenza okulaba nga waliwo omukyala azze nga Zolo nga tayogera bulungi naye ng'ate alinga ayogera alinga tategeera bulungi. Kati omukyalo ono agamba nannyini bubaka buno nti ne yeebuuza ku muwala gw'abadde naye n'agamba naye omuntu ono ategeera bulungi. Oli n'amugamba nti era bw'ogamba nti tategeera oba mutuufu kubanga yafiirwa abaana be 2 oba abaana be 2 baayonooneka, tekubadde kufa wabula abaana be 2 oba baayonooneka oba baafuna obuzibu. Kati n'agamba omukyalo nannyini kirooto nti tayinza butafaanana bw'atyo kubanga abaana be 2 oba baafa bwe bityo. Okitegedde kyeki? Nti omuzimu gwa jjajjawo si munyiivu mulwadde era gwe muntu gwe basobola okukubira engoma omuzimu ne gujja ne gunyenya bunyenya ne gugaana okwogera. Ne gugaana okwogera. Akati mwegendereze nnyo ebirooto bye mufuna. Mukyalo ono agamba nti ayongeddeko n'abuuza omukadde nti wakikola otya okuwangaala ne bbaawo oba okuwangaaza amaka paka bukadde buno? Muwulire ekibuuzo kino bulungi mutegeere empewo. Omukyala nannyini kirooto kino mu bubaka bwe ayongerako nti yabuuzizza omukadde nga mukadde ddala n'amugamba nti okikola otya okuuma amaka emyaka gino gyonna n'ogawangaaliramu bw'oti? Omukyala n'addamu n'amugamba nti buli byenkola nabangako wenkoma, oba buli nagendanga okukola oba buli nabangako nekyenkola nabangako wenkoma. Kati n'amugamba
tolaba nga abantu babonaabona, abantu b'ekika babonaabona. Kati akatundu kano n'omukyala yakategedde naye yeewuguusizza. Omukyala amugamba emirimu giyimiriza gy'akola agende aweereze bajjajjaabe. Okitegedde? Buli obeera ku mirimu oba oli ku kyeyo, leka gamba nti kuwaliriza lwala akuluma akubanja akulaga buli budde oddaka, naye nga toyagala kuvaayo, toyagala kumala, toyagala kuwaayo ekiseera kutereeza bajjajjaabwe. Kyekirooto kino. Ono agambye wakikola otya okubeera n'amaka ebbanga lino lyonna paka wookaddiridde? Oli namugamba nti ati bwe nabangako ne byenkola, nabangako wenkoma mu byenkola. Okitegedde? Bwe nabanga oba n'omulimu oba bwe nabanga ne kyenkola. Okitegedde? Mukyala ng'alinga amugamba nti byokola obudde butuuse, kubanga amazina agatulaba nga ab'ekika kye babonaabona. Kitegeeza ono omukyala ye nannyini bibugo mu famire yaabwe, kubanga omukadde amugambye tulaba nga ab'ekika kye babonaabona. Butabaawo bwa ddereeva ono. Okitegedde? Gwe ddereeva tolaba nga ab'ekika kye babonaabona. Gwe ddereeva, gwe olina ebisumuluzo, gwe olina ebibugo by'ekika. Nkutumiddeko nnyo kati okyebuzaabuza, olunaku lujja kukya nga ggwe ayambala ebibugo nga bituuka n'okuwunya obukuku ne bifuuka obusenso, kubanga olubugo lwe bawajjajja bwe lufuuka akasenso jjajja tatera lukyusa, era lukola ebijwenge era n'olubeeramu nga luwunya obukuku. Oli wa bibugo, ofiisi yo enkulu ne bw'onookola n'ogenda e Bulaya n'okola ki? Ofiisi yo enkulu kinu, kunoga ddagala, kugaba ddagala, kugaba nzaalo, kugaba buno obulagala bwe bayita buulubalula. Lubalula ndoza kayambako omusajja okubeera ow'akabi. Tumiddeko nnyo n'abasajja abalowooza nti amaanyi g'ekisajja olina kuganywera ddagala. Okitegedde? Kati oli wa kinu ye ofiisi yo, ne bw'onootambula abalenzi ne bwe banaakulimba, si mwe mbeera ne mugaba ku ntumbwe, ne bwe banaakulimba bakwagalako mugaba, naye tebalina gye bakutwala. Okitegedde? Era kati wano oyinza okusanga oyinza okusanga ono omukyala nannyini kirooto kino nga tafuddeeyo, naye ng'ate byaloota abimanyi bulungi era asobola okubyefumiitirizaamu. Abuze omukadde wakikola otya okukaddiwa ng'oli mufumbo era ng'olina amakera ng'ogakuumye. Kati namugamba nti ati bwe nabangako ne byenkola, nasalangawo ne mbikomyawo. Gwe tolaba nga abantu babonaabona. Kati gwe ddereeva, gwe olina ebisumuluzo, gwe lubaale, gwe wa bibugo, gwe wa kinu, buli kimu kyonna kiri ku ggwe. Okitegedde? Kakati mukyalo ono mu bubaka bwagamba nti ayongedde n'asanga omwami gwe bayita Kalungi. Kalungi abeera kabaka mu kitundu ky'Abenge, ye yakkirayo mu linnya erya Kalungi mu kitundu eky'essanyu. Erinnya lyoloota omuntu nga bamuyita Kalungi oba suubira okuba nti ategedde bulungi. Otuno tubadde tunkutte ne we nakomye neerabiddewo weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.